Kalama TV entambula z'ennyonyi tugenda kubeera nga tuzoogerako. Abaana b'e Jordan basanyufu ky'ennyonyi yaabwe yasimbudde. Tugenda baweereza amaloboozi awo, tugenda followinga emboozi eno ey'okutambula kaakati okuva nga tumaze okumanya nti pulezidenti yagaanye ebintu by'okusasula karantiini. Engoberere eno egenda kubeera nga ya njawulo lwa nsonga nti twagala tugguse ekintu kino. Kye njagala obbagumya nti bannaye mubeere bagumu, bano abantu tugenda bamega ekigo. Mubeere bagumu, ekintu kitambula bulungi nnyo. Waliwo omwana we Oman gwe baali bagaanye okutambula, eno first hand information, nja bawa ne voice note yaawo, ne bamugamba talina kutambula nga talina karantiini. Ennyonyi yaabwe yabadde egaanye okujjula. Mbabuulira mazima, ennyonyi yagaanye okujjula. Ne bakubira omuwala eyagamba talina ssente za karantiini, ne babeera nga bamuteeka ku nnyonyi. So mbabuulira bannange nti ekintu tukikwasaganye, ekintu mukyongeremu amaanyi, kasukaali keeko. Mukitegeera? Tetugenda kusasula ssente za karantiini. Zino ennyonyi zino ze babadde bateekawo, musooke mulabe n'ennyonyi baali tebaziteekawo nnyo kumukumu, naye 25, 26, 28, nga n'ennyonyi ya 28 oyo erimu vulugu y'amaanyi, oyo Saudi Arabia. Ennyonyi ya 28 ekyalimu vulugu y'amaanyi, era naali basabye bw'oba toyina nnyo kikugoba, ennyonyi eyo sooka ogyesonyiwe. Ennyonyi ya 28 erimu vulugu w'amaanyi, asobola asooka agyesonyiwe, okuggyako nga gw'owulira waliwo ekikwokya tosobola kugumiikiriza nnaku 3 ezo paka nga 1 October. Naye bw'oba osobola okugumiikiriza, ekintu tukikwataganye wamu, tunyigirize abasajja bano, ekintu kya karantiini tugenda kukiggyawo. Tebajja kuddamu basaba ssente za karantiini. Naye nga kino nga ffe Bakadama TV tetusobola kikola ffekka, naawe tosobola kikola wekka, naye nga ffenna tukwataganyiza wamu, eddoboozi eryawamu n'amaanyi ag'awamu, kino ekintu kya karantiini kigenda kuggwaawo. Kigenda kubeera mu history nti abaasooka baasasula, abaddako twayita kaweweevu. Kansooke nkuwe amaloboozi g'abaana b'Abakadama b'e Jordan nga basanyufu bazibu. Wasiibye kyosiba wasuze otya? Tuli wano tuli ku airport. Tuli mu kuceekinga eno wano. Twatuuse wano ku ssaawa 6. Obwedda tuli Hello, Mr. Kagamba, njabale kusiba obulamu bugamba ki bannange? Ffe abaana b'e Jordan tuli mu kkubo tujja. Tweyanziza nnyo by'otukoledde, tuli ku check-up. Naffe abatalina tiketi naffe bagenda tukolako. Naye bane tuli basanyufu era ndowooza bu audio ojja bulaba bu vidiyo. Bane tubadde basanyufu nga tutendereza Mukama tusumuludde ku lujegerero abawalabu. Mukama Katonda yeebale. Yenze yakusumbiye ku makya onoosonyiwanga nkubuuza ennyonyi egenda leero nga sibitegeera. Kuba nadde off naye ensonyiwa okukubira ndowooza tewabadde bize bannange ensonyiwa naye weebale kunziramu ne nguma omutima gwambadde waggulu nga nina okuteeka ababoosi bange ku pressure bantwale ku kisaawe nga obudde bukyali. Munnange oteebereramu bano abantu bakuleka. Neeyanzizza bane tweyanzizza byonna by'otukoledde senga siggo tetwandivuddeyo eno. Abaana bangi tuli bangi ne tuli basanyufu bane tuwonye winter y'e Jordan. Bano abaana b'e Jordan kiraasi kyekyo. Mr. Kagamba gyebaleko ssebo bannange Mukama Katonda akutuweera omukisa n'ebibambi weebale kutubeeramu weebale kutuyamba. Tuvudde Jordan naye ate tusabire bannaffe betulese ku mawoofiisi abalwadde tumanyi tebatuzze nabo naye nga tetubadde nabo ne tubaleka wetulindira bbaasi naye tetumanyi nti Mukama nti bo bazze naye bambi weebale nnyo mukwano tukuba omuziki nga tuli basanyufu. Ojja ddira abo bajja bukuweereza. Kuba ebintu by'okulayo ku YouTube ebisinza okutuyamba buli kiseera. Naye ndowooza tupositinga tukufune ne kuwa tugenda kuteeka ku bwa politics.